Najolaba omuntu yava e Uganda akimanyi bulungi empalana gye ziri, akimanyi bulungi abalogo gye bali. Naye bw'atuuka emitala w'amazzi atandika okwesiruwazaamu ki? Abantu be muli nabo balogo, bannayuganda bajjula buli wamu. Abantu gwe tulowooza mbu olw'okuba tajjaako eno mu butaloga. Nze ndabye abantu bangi bonna abagenda mu masabo, bonna abagenda e Bulaaya balina abantu abakiikirira mu masabo, nga ye atuma bamukolera buli kintu. Ne balyoka bayoola emiddagala ne bagitwalira okusiraanya bannaabwe. Kyokka ate ekisinga okunnyumya nti be basiraanya bo ebyokuloga baabivaako, baalokoka olw'okuba bagulayo ennyumba. Wava e Uganda okimanyi nti ennyumba olugigula bagiwanga, motoka olugigula bagiwanga. Naye olw'okuba olaba oli mitala w'amayanja oli London, mubigule mujja birekerayo bibaffe. Paka lwe mulitegeera nti omuntu ekintu akikola, bwekuba kuwanga owanga. Nyumba ogiguze giwange giteekemu emiti. Ani agenda okukulemesa giteekamu emiti? Wava e Uganda muteeka emiti mu Kamooli, mu mulyango ogukyama, mu mwanga awo w'obuukira okuyingira mu nnyumba. Watuuka eyo ogamba zino ennyumba z'abazungu zirina enjawulo. Nyumba giteekemu emiti, giteekemu emiti. Oba amalayo mogejo oba tonnamalayo gwe giroge. Kyova zimanyi balemerera mu makkati ne bazibatwalako. Nga buli kimu kyagaana. Jjajja nalina ennyumba yange e Bulaaya nti ngayogera ebitanyuma. Jjajja nze nali mugagga nnyo nga nina n'ennyumba e Bulaaya. Walina ennyumba gy'otaazimba, w'ogikwatidde wennyini mu buyinza bwayo oba otandikira. Tumya nga mutumya okubalogera abantu ebitalina na makulu. Tumya eddagala balikuweereze oliteeke mu nnyumba ologe, kubanga kye kintu kyammwe abaava e Uganda kye mumanyi, kye mutambuliddeko okumala ebbanga lyonna. Okuva ku jjajjaawo yawanga ennyumba, yawanga emmotoka, yawanga eggaali, yawanga piki, nammwe ennyumba muziwange mujje okufuna emirembe. Nze mbabuulidde.